obuvumu, the braveness in you etandise okupushinga ove mu comfort zone yo gama obanze natondebwa kulumwa. Tewali muntu Katonda gwe tunanga ina kulumwa mpaka olumwa yitamu genda joyina okuwonera. So omuntu oyo wabanga asobodde okukola ekyo navayo nayogera ku kimuluma navayo na gula omutima, kitegeeza omuntu oyo ali ready okuwona. Ebiwundu abyanise, abalina eddagala bateekeko, abalina buli kintu bateekeko ekiwonya ekikaze ebiwundu ebyo n'obulumi obwo. Whenever you open up, you're giving people chances okugamba, okay, when I was into this situation, this is what I did. When I was facing this at work, this is what I did. What you're planning to do is wrong. This is the right thing to do. Ojja kuba mukwano gwange nga te owona okukola ensobi mu nsobi, okwongera obulumi ku bulumi. Kozi bw'obanga olumwa n'oyongerako obulumi, okuwona tekuba kwangu. Okuwona tekuba kwangu. So ekyo nekyonjagala bakwano wange mukitegeera. Waliwo omukyala mu session yaffe yatunyumiza, yatulaga n'enkovu. Abamu ku ffe yazitulaga, teyalaga buli omu. She was a Nigerian. This lady suffered. And I told her, I'll share your story. Nganzize Waffe. She told me, please do. And she gave me an appointment. I'll do her interview. Omukazi yabona okuva ku omwami, family y'omwami, buli mutunga obulumi obusungu bwa butuuza ku mukyalo oyo. Nabeera nga ayimirira n'obulumi bw'abantu nga 10. Omuntu omwoyo nabeera nga ibya n'obulumi nga abantu 10. Omukyalo omwoyo. So later on yagamba enough is enough. Yakubwa omusajja nga amwambula n'amukuba nga n'abaana balaba. Omukazi nga ayina emisale ku mubiri yenna, bisambi, mikono, nga omusajja buli wanyiga afuna kyamukoloboza. Oba ye yamunyiziza oba si yamunyiziza, nga afuna kyamukoloboza n'akimulekako. Imagine such an act. Nga buli wanyiga oba anyigidde ku mulimu, obusungu yabumaliranga kwona omukyala n'akolobola n'akola atya paka bwe yabulirako mukwano gwe. Atugamba yayogera n'omuntu baali basoma naye n'amugamba, you're wrong. That pain is too much for you to bear. Do not let anyone take advantage of you. Enough is enough. Don't take less of what you deserve. You're not supposed to beg for love. You're supposed to be loved. Agamba bamuwulira ebbanga ya myezi nga 6 nga tabirabanga, alaba mukwano gwamuwabya. So later on, you're realizing that enough is enough. N'agenda. She's in Canada. She's a representative of a certain organization. Yajja ku mukolo ku representinga. Naye obulumi bwe baawona yawa testimony ye n'atandika okuyamba bakyala abalala. So n'ekifo kyali mukimugwana nti yamanyi obulumi ate asobola okuyambako okuwona. Omusajja amusala, omusajja amukola buli tunayita abaana be n'abatuuza n'abagamba ono malaaya, ono mutemu, bwenfanga munenyanga ono manipulating obwongo bw'abaana. Abaana batandika okubanga mama bamulaba bubi. So omukazi ono yayita mu kusoomozebwa n'obulumi bungi till Katonda bwe yamuyamba n'abuvaamu. Naye nze ngamba nnyo abantu, if you are not ready to help yourself, tewali agenda kuyamba. Tewali. Fe no organizations biki tujja kuyingiramu nga omaze kubeera ready. If you're not ready to take the medicine, tewali agenda kulikuwandikira nti mira panado unless you're ready. Guys, Baba is going to disturb me. I'm doing a recording. Musoke mumukwateko for a few minutes. Baba, just a few minutes. Please. Sorry. Kids. Oyo ye Baba kastantuke wakati anza secretary we. So omukyala omusajja amisamu amaaso mu maaso g'abaana ng'amwambulira mu maaso g'abaana be beyezaalira. Yatuuka time ng'awulira ayagala kwetta. Naye Mukama yamuwa obuvumu n'akivaamu. Abaana be bali nga batubakyamubuuza nga ne wabatuma tebawulira nga mentally by brainwashed. Not until when she left tata abaana nga mugambe tabatwala. N'asigaza abaana
n'aleeta omukazi omulala n'atandika omuyisa ekintu kyekimu. This man yali, I think oba yali obsessed, nze simanyi. Abaana ne bakizula nti that is wrong, that is very wrong. Nti omukazi akugamba omwana w'omukulu omulenzi yayita mubuuza yamukubira essimu namugamba, mami, we want to see you, we want to leave this home, we are sorry. Can you imagine omwana wo gwe weetisse ne bamukukyayisa? So this gender-based violence or domestic violence asobola kukendeera, asobola kuwona if at all the victims are ready to say enough is enough. If at all aba culprits aba involving mu kintu kino bagamba tukoye naffe okuba. We should not ask the law to protect the women. Men and the tormentors should stop tormenting women. Tetuna kye twetaaza tteeka. Abo abantu bennyini ababikola beetaaga obbikomya. Ate bwe baba tebali ready kukomya, then mmwe bwe bakuba bwe batukyalinga mugambe enough is enough mukwano. Bwe banakuba n'okuba kutta abaana balisigazaani. You can only be their mother ng'okyali mulamu. Maama omulungi ye maama omulamu. Maama eyafa taliba maama mulungi. Wadde yabikola ebirungi biba byakoma. Tolijja kutaasa baana, tolikola ki. We are speaking out of experience. Nti fe tukulidde mu bwamulekwa tumanyi kyekitegeeza okukola nga tolinaawo maama awo. So mwenna abalaba clip eno ku YouTube channel ya Fifi the Queen, thank you so much. Gamba please be part of our summits. Bwowulira conference erimu okusomesa abakyala, bwowulira conference erimu okubulirira abakyala kobe mwami jangu ebya gender based violence or domestic violence. It involves a lot. Tekiri kufeffeka abakyala n'abasajja wabula n'abaana babeera mentally tortured. Abaana bakula balaba bintu bizibu bye bakula bye bakola. Yet we want to have a clean generation to come. We can only have a clean generation to come singa tugamba enough is enough. Abakyala mulekeraawo, muve mu byekisiru bye mubeeramu, muve mu bintu by'okwesiruwaza, muve mu bintu by'okujajinga. Mugundi bannange yadduka mu bufumbo, asooka omuwuliriza omuntu oyo muyambeko, because omuntu oyo waatukidde ofuluma abeera agezezaako. Naffe abakyali mu bufumbo twongera ate okubuulira enjiri ennungi ey'obufumbo so that we can make other people love marriage. N'ababadde babutyobodde basobole okutegeera ebulungi bw'obufumbo, ebirungi ebiri mu bufumbo, so that bayambako ababulimu okubunyumirwa. So mwetanire emisomo egyo. You can even go on internet, search, read, watch the videos, get those nice clips, send your partner. Mugambe video maden kusaba ogirabe so that we educate ourselves. Ashitegeera. So mbagala nnyo bakwano bange abanabeera ku next summit Canada, mje tunobere Canada. Anyway, that was a joke. Naye abanabeera ku summit ya next year, please look for me as early as possible. I will ask for your documents if you're a victim. Walopako ku police, receipts zowe ziri, byonna tujja kulanga oyina ezeddwaliro, bakujjanja bakweriya abakyala at this time twatambula nabo nga bannange bamusala ebifaananya bina biki abalala oyinza okuba nga tolina nengoyagala kubeera part so that you can tell people what to do and how to go about this. Naawe noonya tusobole okuba nga tweteekateeka nga bukyali bakyala kwetwala mu maaso is the mission we are looking at omwaka guno nga gugwako n'omwaka ogujja nga gutandika. So mikwano gyange, if you want to go to Canada for a good cause, like I said, Canada is open. Let's do what we have to do. Let's do what we're supposed to do. Tubisindike mu maaso. Tulabe nga tufuna visas ng'obudde bukyali, tweteketeke, tugende tukiikirira abakyala abalala, tuwogere ku lw'abakyala abalala. Let's raise our voices on behalf of other women, on behalf of our children, kurabana bafa bobuwala betuzadde n'abaana ab'obulenzi, kubanga twagala generation eri clean. We should act now. Thank you so much, Fifi the Queen. Mbagala nnyo nyinyi ddala. If you have questions zonna about this kyenjogeddeko, oba oyina bulumyo ga Fifi njagala kunyumya ku mboozi eno naye nfa, Fifi njagala muntu ampuliriza nfa, trust me, I'm available. You call me on 0726 148731 0726 1487 nkubira. Send me a WhatsApp, send me a voice note. Nete mukola mpanvu nnyo. We can even meet up.
Look at Fifi in far. I need someone. You need an ear to listen to you. You need a hug. You need love. I am here with all my love for you guys, and I will always be there for women. I want to see you happy. I want you to have the happiness I have. I want you to overcome things. Kubanga nafe bemulaba tulina stories affe zizo kwanga siza bufumbo. Nye tulina stories affe twali tukula. We were